Abafaanizi ba Pallaso bamuyayanidde ku stage nga baagala omukwatako wabadde aperforminga e Buntibujjo. Ate nga Rema Namakula kw'osaate ne Susan Becky ku ceremony munnange baatuuse dda lengera basanyusiza munnange ate abagole esayidi eno. Ate nga ku sayidi y'emu ngenda kusaba video gimpe like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga ate nakyo kikole ddala. Bampita Geminati ngenda kubeera nga ntandikako ko wali ne mwana mulenzi munnange ate Pallaso era nga abadde Buntibujjo. Kakati nno abantu munnange wali bamulaze bambi omukwano babadde nga bamuyayanira ate okukamulako obumazi abadde aperforminga wali ku stage ku zimu ku nnyimba ze munnange ate ezikyakutte omubabiro ensanzi zino munnange nga bino bya banene kw'ossa ate n'ennyimba endala esayidi eno kugambye banyumiddwa nnyo nnyo nga bw'okiwulira nga bw'olaba akatambi ako. Bwe kityo nno nkugambye yabakubye engoliko wali esayidi e Buntibujjo munnange ate nabo ne bakkiriza. Bambi abantu babadde bangi era nga boogezako kulaba akatambi ako vindowooza ogirengera bulungi esayidi eyo. Kakati abo kankuggyoko ku sayidi y'emu nkyekinzekoko ku mukyala Rema Namakula era nga yabaddeko ku ceremony emu naye nga bambi yabadde ayambadde kye bayita okwambala ekiteeteeyi nga boogezaako okulaba munnange ebifaananyi ebyo ebibadde bikutte akati wali ku mukutu ogwa Instagram. Yabadde ayambadde black era nga boogezaako okulaba ekiteeteeyi ekyo ate okumakinga n'omukolo nga bwe gwabadde okusinziira ku kkala gyabadde bambadde abasinga ku mukolo guno nga boogezaako okulaba n'ebyo ebifaananyi awo nga mulimu abagole nga bw'olaba awo. Kati era ku sayidi y'emu kugambye akatambi ke kano akabadde katwedde nga wali ku TikTok. Bwe kityo nno ate munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo omukyala Rema Namakula nkugambye nti yabadde yakadda era ng'abadde mitala w'amayanja munnange abadde yakakomawokko ate wano mu Uganda okuva Netherlands gye yabadde esayidi eyo. Kakati abo kankuggyoko ate nkutegeezeko nti nno nkebeddeko era ku Susan Becky naye n'abakuba ku zimu ku nnyimba ze munnange ate ezikyakutte omubabiro esayidi eno. Waawo bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo nkugambye yabasanyusiza bambi ate omukyala omuyimbi Susan Becky esayidi awo. Kakati bwe nti wenkoze video osobola ogimpera like kasita obeera nga tonnaba kusubscribinga nakyo kikole ddala. Jjukira nti n'obeera ofuna notification ate ku video empya ebeera eze. Ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo katono nnyo bwe nti.